a lot of knowledge that is happening online. Of course, somewhere online, I identified someone. When I identified some he made a statement about you, and because you are our guest of TMO already, as a people power activist and a psychologist, I should of course ask you this. There are allegations online that you are a spy. Kamale Mirundi Junior Mtabani wa Mole, muzukuru wa Mole na matukumiru, Olimbega. Nenga gwobegera situna mutegeera. Wabula gwobegera waliwo yatugambye. Olimbega wa Miss Chiku. I know Miss Chiku as one of Uganda's biggest businessmen who has heavily invested in this country. So I'm trying to connect dots. Be kind, enlighten me. Olimbega wa hamu, ye hamu role ye richi mugwambega bokora mutibu. Who said that? Is it works online like it's called Rumbuye something. I don't even know Rumbuye, and it's my first time to hear about Rumbuye, because first of all, I'm not in Rumbuye's class, I'm not in his reach. But if Rumbuye said that, the so-called Rumbuye, I don't even know Rumbuye, that I'm a spy, Ndimbega wa hamu people power, me I'm a psychologist, abantu abamu balalu, and fewe tuba tuwa abantu therapy, n'abalalu tuba wa therapy. Omanyi mwami kaka kasitwago gye tulimu, omuntu atuuka ekiseera n'ogweddalu mu struggle, n'otandika n'ogamba oba abange be babi. Kubanga oba mu struggle. Singa nange nali ngategeera muntegeera nga ya Rumbuye, nange nandiyogedde ebyanjogeddeko. First of all, if you say that I'm a spy of Ham, first of all, Ham is my older brother. Ham is a prominent businessman. I don't think he even has time for politics, because he's a man who thinks about the economy. Because the economy will be here whether in war, whether President Charlie Cook. And you see, we have a responsibility when we are talking to the nation, when we are talking to the public, to give them the right information. Mu struggle gye tulimu, Rumbuye, siroza nti asinga Bobi Wine okutegeera. I sat with Bobi Wine, and actually I talked to so many people abali mu NOP, big people. If Rumbuye says that I'm a spy, he should go back and see that video when Bobby was unveiling me. And I don't blame him. Ye yentegera ye Rumbuye. Ajja n'ayogera ebintu ebimu bisasamaza. Nze mbalaba nga badrama. Kubanga singo ngamye nti sasi kuteesa yakwogeddeko, sodo yakwogeddeko. Abantu bwe batyo. But okulwanyisa President Museveni, nze mami kaka kampe ekitiibwa abaana ba NOP bano. Aba Bobby Yanga. At one time yagamba Bobby Yanga ambega. At one time nagamba Sauda Madada ambega. So yebwatyo is like that. And you know, me I have a following that everything I say, people what they never be reviewing. Era njogera nabo. Ne bakoma ne bagamba nti yes, atike no twagirabye mu constitution e backing a president okola kino. So sasa mayasama. Because manyinti following etambulya ku integrity. Lero bwavano gamba nti Muhoozi si mutabani wa Museveni. Mutabani wa Sale ngebyo bye yayogera ebyekisiro. Aye no vano gamba nti ate Muhoozi tewayitaina kyo yigidde ku kitawo kati. We laugh at you. But I don't think Rumbuye should ever include me in his nonsense. Ham is my brother. Okay, leka tukitwale nti nina spy ku side yemu. So how can I doesn't Bobi Wine know spy abali mu NOP? He needs the intervention of Rumbuye. So some of these people, they are jokers, they are comedians. I don't even want to give him time. Because if you talk about me, it means I'm somebody. So me, I have another following, and he has his own following. And I cannot even waste time talking about Rumbuye. And I have never talked about Rumbuye in any of my programs because I have so many things to talk about. There are people who are unemployed. Because in the Ndobozili abantu banji. So nenga mu psychology tubeera n'abalalu betugabira therapy. Omanyi struggle gye tuli mu nzibu. Abantu abakutte ku bwongo. So bwakulabanga oyina ekintu kyokola ekirungi. Bokera kuba kyano gamba nti Ndimbeganga Bobby njogera naye n'abasigadde bonna abali mu NOP.
kati gwe bajja kutunuulira kwa golitake you just come and sit wherever you are sitting after selling your prostitutes and you come and attack everybody. Then ekinuma and attacking zabe NRM. But how can you attack people who are on the battleground? Omanyiko kitegeeza gwe okuvuganya Museveni gwe nga oli wano Uganda. Do you know what it means to even get a camera n'ogitulabo n'otandika okwogera ebikyamu mu ggwanga lino in his own turf? Kati n'owulira omusiru ng'ali eri an idiot. He talks about me, I'm a spy of arm. How is arm related to politics? Is arm the one who is directing the army? Is arm the one who was telling people to be killed in Zimbabwe? And you are that idiot. Instead of talking about policy. Naye sinze nze Kagwa abadde ayogerako. And Bobi Wine yavaayo n'akola video naga nti abademoralizing abanuupu abakola emirimu tetumanyi gye baba bakolera. Sometimes omuntu azuukuka nga asiriwadde. Mu psychology obulwadde tubuyina. Nojja n'osiriwala n'okwata kamera n'oyogera by'oyogera. And people will always Abannayuganda si basiru. People will bajja kusengejja bakwate ebyamakulu babijjemu. Goza fefe kaba kasoko kubeera ku media. But banyinya abaddewo olinaja ebyama bya mutaba byayiga bizuuse nga mutabani we tannamwogerako gwoyina ebyama byayiga gwe, and you see stupidity and foolishness in this country. Mbu ebyama bya Museveni abadde ayagala kutazaake. You see, no batunuulira and you just say okay, I'll wait for the Senyonyis who speak sense. Of course, as a psychologist, so yeah, honestly, from what is and you what would be your advice? Mbombugambu yampa program SK mbugambu kudisa bavubuka, and then that idiot doesn't know that even to step on a TV program ngoli opposition when studio abantu babagalya mu studio police never kwata, they have arrested our secretary general 2 times, but for you stand there and you have a few idiots who don't reason that whether really in Uganda to fight President Museveni on his own turf. It's not something easy. Like of course, a lot of our politicians are saying to sit on our channel. Yes. They must pay. Sometimes they even incur a cost very many times. But someone to qualify for a television TV and is of course something. And Kankaka, for you, you know me, I'm a very busy man. I'm not abusing President Museveni. Actually, I'm not abusing President Museveni. I'm not fighting for the aggrieved people to get a post. I never went to NOP to get a post. They even wanted to give me a post in the secretariat at the other offices. I refused. I have things I'm doing. I'm not in this struggle for anybody. I'm here to talk about the people that are suffering in Uganda because I'm a Ugandan and this is my country. So I didn't come in the struggle to please anybody. So I honestly, as a psychologist, I forgive Lumbuye because I'm not his class and I'll never be at his level. Okay, we had some trending audio from Furufiga. Furufiga was once a NOP supporter, crossed to the NRM, and is now, I think he has some issues with the NRM. Of course, let me start. Furufiga byaba possessing Salauna Asali, Iruna Jeno. Furufiga alinga mayinja. Ndoza nero na dimayinja naye wamuwulidde. The Furufigers wrongly believed that NRM is a political party. NRM is so unique nti buli akolera President Museveni bamukuba. Abaana babirigani akyabajjukira. Idde bwetuuka basiramuka. Abiriga yambalanga nandawe ye ya yellow. Navuganga emotoka ya yellow. Where is that? Yes. Yes. Because I told you nga ntandika video eno nti President Museveni talinachi mukwani. Abaana babiriga baliwa. Va ku baana babiriga batabiriga bakwatibwa. Kakati Furufiga you cannot be more courageous than the devil. Abantu abo ne Sitani yewunya gye bajja obuvumu. Omanyi Sitani naye atuuka n'akwewuunya naga ono nga muvumu okuyingira NRM kati. Andi obalaba babaleeta Furufiga bamugobye n'emunyonyo kaadi mbw ali ku kaadi. Kakati gwe Furufiga
we batuuka okukolera kaadi ne batuuka nze nenyenda ku mikolo gya Nuupu ne baŋŋamba nti mwami Mirundi gino gyabadde gya kaadi manya siina makulu okitegeera kitegeeza toyina makulu kakati full figure Balamu Bajjo Balamu yate yabasingako ku magezi because ye baluga hale mwana wa waka ne Bajjo full figure Asibaga Nakangubi kati bo baina kirasi gye bagwamu gye batanaba kutegeera abasirikale abamugobye munyonyo babadde baagala okumulaga nti bino si byammwe mbu president ampita dotawe that is literally ekyaddala kyekiba kulaga ekyaddala mbwangamba my daughter full figure n'omulaba amaalo emyaka 35 full figure alooza ye Natasha mbu president ampita dotawe owe president anjagala nnyo when you are bounced at a function of NRM a president is so called in a court's daughter kati nze mba full figure nteka resignation yange nenyina nenonde enjibwa and they are going to be disappointed. Mwami kaka katoyingiranga kintu mu nsi muno kyotatandika bakitaffe bakoledde NRM bannadduli emyaka gisoba mu 2 batandikira mu nsiko because tata wange yalaba bonna ba genocide mu nsiko yalaba bakayihula mu nsiko. That's why yaŋŋamba nti tojja kubanga nze powers ezimpanyiridde gwe tezikola ki tezikumanyi gwe togenda mu kwekalakaasa gwe oba oba ataakinga toba ataakinga nnyo gwe tebakumanyi kakati bano abagenda mu nsiko ne President Museveni abasayiningiranga endagaano mu Kasaka because buli assigning endagaano ne President Museveni ng'akyali mu nsiko zaafa. You signed an agreement with a rebel. Is now the President of the Republic of Uganda. Bo signing endagaano status y'omuntu n'ekyuka endagaano efa. Is no longer rebel. Is a president. Kakati abo bonna abaana b'abalwanyi tebalina kye bayina. Abamu bafiirwa amaaso, abaana bakasirya eggwanga, abaana babajjena bazze bafa, abaana baba Nobo Mayombo, abaana ba Nyakayirima. Kati gwe full figure gy'oleeta olubuto oli daughter wa president and they are going to show you your level. Ekyo kikyali kituuza olaba babakoze weebati mu kalulu. Wait for election to end. Bajja kulya ne kasasira abo. Eri government tebagimanyi. Eri government ina campaigns sobola nga afande muwoza akola tweet. Naga, if you want to fight us, yes, we shall us. Kati full figure ali muba asi. Mwali. Basodo ne basasi we batulesemba bulinga family ali yagitigonge yasoko gendayo mbwaze kutabaganya. Ne bamubuuza okimyeki. Tango doi mbu yakulira isiye NRM era yakalulu bwana ajja kajja kuba firiande fair bwe yamala okulangira byalangira bye naba bisazaamu card teri yagina eyo pate eyo pate akulira okulonda mu pate yalanga ani asinze banyini nsi ne bamugamba birangirira ngani gwe mwoyo mutukuvu azze akulira ebyokulonda banyini nsi nakagwa birangirira ngani. It needed the intervention of the president. Naga banange akalulu tukerabire tewaliiwa awangudde. Do you know what that means? Do you know what that means? Kakati bambi bano baganda baffe ba full figure babajjo bani they wrongly believed that NRM is seated on policy. No, it's an ideology. It's a one-man show and it has companies. Chovola banga lokotana aja kwate mundu no kwato bukwase mundu ngoli civilian ojikwata koti olaba bakitata olaba bano bonna abalala abantu babatebereza butebereza kuba na mundu natwaliwa mu koti masho eya Bobi Wine Mwaluwa yabulanga ki nga kondom teriyo ne lukutana bamulaga nga agikutteko bwati former attorney general nebwe mama twala mukomera
ne bamuterayo ka TV banyini nsiba akabonera ne bajja nakatajja kubeerayo. And the state had statement ya soka yakuba abantu abasase ya police eyokubirira jati teyakuba balibe basooka okumulumba yeti nga ka video balaga Kanyamunyu nata omuntu nahamala nakiriza nti nasso omuntu nakwata ente 10 enkadde nazibatwalira. There are so many examples in this country. Ayine yakuba abagizi be nalemu emboko we bamunoonya kayula ali amunoonya ngali wani wa genocide kakati gwe bafulu figure bayine ebizibu nese butasoma bravo abantu ba central bweteje mu maalo arrivalism bokulaba president kyamanyi mbwera simanya yogerane nze debadde naye apita muwala wange emunyonyonge ebya mula wote bya atela kyaba bouncing nyo kayani nojofuna bano babajjo abajjo is stupid. Wasagala malira ko budde at least full figure ya inamwe bya magezi bya yogera nti she shouts obscenities but is ajagala nyo omuntu ali committed. Full figure ina bya akoledde ko enali webiri singa bali basima yagena nembalala eyo yagena nembalala bamufubutula abembalala bamufubutula erizo twalayo kasasiro oyo omanyi ffe regioni yaffe tetunaba kufuna power bali abanoza n'abamanyi power kyekitegeza kyovolanga baleeta ba member ba parliament olaba nti bali mwensa ba member ba parliament ba north kakati ffe olwakuba nti mune tulina institutions nyingi ezitufuga imperialism obwongo bwaffe toyogera bwotyo omukulu w'ekika ajja kunyiga nosanga candidate nopwe mwadde card ninga ate atya kibuli wabiwulidde ebivudde ekibuli kakati ng'obwongo bwe bufugiwe institution nga 5 kakati institution abantu bato ate basobola kwerowoleza kyekiruma abajaluwe Kenya enyumba y'Odinga bo batambula butambuzi omujaluwo Obama n'afuga America omujaluwo Obote n'afuga Uganda lwaki wabwe Kenya gye basinga obungi kiganyi imperialism kasita omuntu akufuga obwongo kyovolanga ba propaganda ba government basinga kutambuza ekintu ekyo Museveni tawangulwa kati abantu buli omu n'akikiriza talivaako mumulinda afe but Museveni is even weak. He has problems, internal problems in the party. Uganda CS joins government ya amani 60% of our budget bazungu be batuwa sente kakati president ali powerful kuji lero akubanti president Museveni has mastered the art of the central region leta bibucha mani bibirao leta bano basumbuwao babeerao okwata amawulire ogabawe Folofiga ne bajjo bazadde abaana nedda yateeka mu muwala nedda nakufunisa mulenzi nedda nakuteeka muwala ensi nebeera kwe naye nedda Uganda eri meeting ez'amagezi banyini house nze mpulira abasajja abo ku mafia fellowship bali abasajja baba